mutabani wa Museveni gwe bayita Muhoozi Kainerugaba alowooza Uganda bwakabaka bwa kitaawe Yoweri Kaguta Museveni. Ekyalwanyisa mwami Museveni okugenda mu nsiko yali alwanirira omuli eddembe ly'obuntu, okuwamba abantu n'ebirala n'okubba akalulu nga bwe yayogera, naye weewuunye mu biseera ebyo yafuna akalulu kamu mu ggwanga ddamba. Naye ka mbabuulire ekintu kimu. Mwami Museveni yakozesa ebigambo bye n'agamba nti ekizibu kya Africa be babafuzi abeeremeza mu buyinza, naye Museveni yasinza okukola ebiri waasi okusinga Amini, okusinga Obote n'abafuzi abalala. Naye nno weewuunye ku mulembe gwa Amini n'Obote, trains zaali zikola okuva e Kampala okugenda e Jinja, okugenda e Kasese, wawawa train. Ng'era ebyamaguzi mu biseera ebyo bitambula bulungi. E Jinja waliwo zi factories, buli kimu kitambula bulungi. Era n'ebiseera ebyo abasawo balina amayumba mwe basula, ago ge mwayonoona byonna. Abasirikale balina amayumba mwe basula. Naye olw'okuba mmwe mwajja kuluutinga ggwanga lyaffe, otuuka n'okola tweets n'othreateninga abo abavuganya kitaawo, n'okola tweets n'ogamba Besigye ajja kuvaayo nga keesi, Bobi Wine nja mukola bwe nti, kino nja kukola bwe kiti. Lwakuba ebiseera ebisinga tugenda ne tugamba nti omuntu ng'atamidde aba tategeera. Nedda, omutabiivu tabaagambwa. Mostly batimu batono nnyo abatamanyi gye basula. Kiba kitegeeza omuntu oyo aba ategeera bulungi buli kintu ky'aba akola. N'olwekyo abantu bonna abali mu ggwanga Uganda bamanyi ekyokukola. Naye mugaffe bannayuganda, obugayaavu bwaffe n'obuteefiirayo n'okulaba nti tuli batiitiizi biyinza okutusindikiriza okubundabunda nga bw'olaba abantu abava mu Congo. Owebbanga obutamuwamukira teyeebikka. Bannayuganda, okusirika kirungi wekyetaagisiza, naye ate okusirika n'obigattamu n'obugayaavu n'okulowooza nti buli kimu kiri okke, ekyo kikome. Tulina okufuna enkola eyinza okutuyambako okukyusa eggwanga lyaffe nga tukozesa ebintu ebyo bibiri: amagezi ge tuyina Katonda ge yatuwa, n'obumalirivu. Naye bwe tutaakola ebintu bibiri, kukozesa amagezi gaffe n'obumalirivu, abaana baffe bwe tuzadde bagenda kutunenya batwogereko mu byafaayo nga generation y'abataata oba bamaama abali abagayavu kamala. Era mbeerawo n'entugirayo akaseera ne ndowooza ggwanga ki gye tugenda okubeerawo abaana baffe balitunuleko balabe nga buli kimu kintu kyonna kyayonooneka, basange sisitimu buli kimu kifu, eggwanga teririimu malwaliro malungi aga gavumenti, masomero malungi buli kimu kifu, enguudo byonna bifu. Bw'okeera enkya n'ogamba nti njagala kugendako oba kangeze mu ddwaliro lya gavumenti,
otwaliro kale so okumalamu amaanyi nga wakatuuka n'obulwadde ne bweyongera. Kyova olaba ebitundu bingi nnyo abantu bafa oluusi nga tebalifudde olwokuba nti amulwaliro temuli ddagala, olwokuba nti sisitimu nfu, tebalina byuma bikozesebwa, tebalina ki. Abantu abasinga bebabeera ne Kampala tebagenda nko mu byalo, tebagenda nko wesuuliridde kulaba how people engeri gye basafalingamu mu kufuna obujjanjabi, naddala mu bitundu ebyesuuliridde kibuga Kampala. Gwe bw'obeereyo n'ogamba nze ndi okay, gwe bw'oba oli okay nga nebawo tali bulungi, naawe toli bulungi. Singa ekitundu kibaamu insecurity, naawe toba ki safe. Bwe tunaalwanyisa bino ebintu, omwavu n'omugagga ne twegatta okulwanyisa mwami Museveni ne famire ye, tugenda beera successful. But if not that, tugenda bonaabona. Ekyamazima ekyo kyo tukisuubire. Ebyo ebigambo byange by'olunaku lwaleero, naye nsaba osobola okusharinga message eno neetuuka ku bantu ab'enjawulo okusobola at least okuba tugattako ku ebyo bye tubajja twogera n'abalala okuweereza message eri bannayuganda okubeera nga tuli united.